Oh yes, olwalero lubadde luwanvu eddakiika 2 ezizise ku ssaawa 4 ez'ekiro ky'olunaku olwalero mbandiriza nembebaza okubanga mutwegaseko abali ku Lugonvizi Show abakyali abapya mbalamusako n'abakadde mbalamusako mu biti ebyenjawulo. Bw'oba okyali mupya oyinza okuba ng'oli mukadde bangi bagamba nti tetufuna notification ejja kugamba kigambo kimu nti subscribe, nyiga akagambo subscribe wansi awo ate bw'omala okusubscribingawo nyige n'akadde okusobola okuba ng'ofuna notification ku program zonna ze tuba nazo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu tubeera ffenna okwongera okutunula n'okwekuba mu tooki oba oli awo buli omu kyasobola okubanga ng'atuukako. Olunaku lw'eggulo twayogedde bingi, twayogedde ku nsonga y'ekyeyo. Lwaki abantu bangi babeera disappointed n'amala emyaka 5 amaliriza aluzinze hope ne interest ey'okubanga investinga mu Uganda n'atandika nga kafuna kalya kafuna kanywa until akaseera lwe kaggwayo oba oli awo. Tujja kwebuuza n'okwefumiitiriza ku nteekateeka ze walina otuusewa. Nze naawe ayeesubiddwa programu y'eggulo osobola okubanga ogenda ku YouTube yaffe eya Lugonvizi Show bw'onanyiga subscribe egenda kubanga ekutwalayo butereevu bw'obanga agisubiddwa butumaliriza eno ng'ogenda butereevu ng'ogiraba. Naye nga olunaku olwali nabasuubiza nti tugenda kubeera ffenna n'empalirizibwa tugenda kwogera ku nsonga zigenda kubeera nga 3 zigenda okutunuulirwa nze naawe nga ffenna twefumiitiriza. Ebibuuzo biringa 2 ebisinga okwebuuzibwa abantu wano mu Uganda n'abava mu Uganda ne bagenda ebweru. Ekibuuzo ekisooka wawe nsobola okukola business nga tetunatunulira business kizosobola okukola kubanga ekyo twakyogera dda nti tewali muntu alina kubuulira business kizosobola kukola kubanga buli muntu alina business gy'ayagala okukola. Gwe kennyini gwalina okwekolera research ku business gy'oyagala. Gwalina okutula n'onyonyereza ne weefumiitiriza nsobola giteekawa nsobola kukola ntya neetaaga ssente mmeka abagirimu bagikoze batya kubanga gwabeera agyagala. Kibeera kya buli azaamanyi okeera ku makya n'obuuza Mwami Lugonvu nti nsobola okusuubula amatooke gafuna. Kibeera kya buli azaamanyi okeera ku makya n'obuuza Mwami Lugonvu nti nsobola okusuubula spare afuna nga sibeerangako mu spare sibeerangako mu matooke. Ate n'ezo business zinnalimbaddemu oluusi nsobola okugamba nti efuna n'ogiyingira n'ekkuba ekigo olw'okuba nti si interest yo onoonyeza business efuna tonoonyeza business gy'osobola kuba ng'otuulamu kuba ng'ogyagala. Buli business efuna ate buli business tefuna. Ekyo twakyogera kubanga buli lunaku wabeera waggulawo edduuka omupya ate mu kaseera ke kamu buli lunaku wabeerawo aggalawo edduuka omupya. N'olwekyo buli business nnungi ate buli business mbi. Buli business waliwo abagyenyumiririzamu, buli business waliwo abagyevuma. Kampala waliwo abamunyumiddwa, Kampala waliwo abamwivuma ng'olega nti nze ne bw'okola otya sidda Kampala kubanga yamubeeramu n'amufuukira ekizibu. Kaakati awo twamalawo era ne tukyogera nti business gy'onaakola ye gwe asinga okugitegeera. Business gy'onaakola ye gwe agimanyi. Tewali agenda gyekumanyira. Ye gwe amanyi ky'oyaayaanira, ye gwe amanyi ky'olowooza, ye gwe amanyi ky'oyagala kukola. Obuvunaanyizibwa bwo okutuula kwebuuza omulimu gw'oyagala okutandikawo gwetaaga ssente mmeka n'okola okunoonyereza nga gwe. Olunaku olwaliro tutunuulire ensonga eyagala okufaananako eyo naye ng'ate eyawukana. Ng'otegedde business gy'oyagala okukola, ekibuuzo ekyandibaddewo wawe nanditadde business yange. Wawe nanditadde business yange. Bwe kuba kukola wawe nandibadde nkolera. Wawe nandiseetinze omulimu gwange. Bwenva wenvudde nenfuna ssente oba ku ssomero oba nga mbadde nkozesebwa ka business kange nkateeka eruddawa wano ansi eryemu. Wonaateeka business ekimu ku bimatalinga ye capital gw'olina n'obwagazi bw'olina. Omuntu alina capital w'obukadde 2 omuntu alina capital w'obukadde 3 amazima gali nti n'obukadde 4 oluusi n'obukadde 5 amazima gali nti okujja mu Kampala obuzze kuyiriba. Njogera ku Central wadde nga mulimu abaga nti mu Kampala mwe muli riziki. Bw'okiyingiza mu bwongo nti riziki eri mu Kampala era ogenda kulaba nga ebitundu ebirala byonna tusobola kukolerayo. Naye bw'onaakeera ku makya njagala ombuulire olinnya n'ova e Masajja n'oyingira e Kampala oyita ku business mmeka? Waliwo eyali eggaddewo? Bw'oyingira n'ova e Masajja n'ogya e Kampala n'ojja okukola ne bigaana
ku dduuka lewalese ku kyalo emasajja nga wagana okukolerayo kwogenda ne weewola sabbuuni singa libadde teririwo nga takola yandikuwoze olinnya n'ova empigi n'ojja okukolera e Kampala n'oyita mu maduuka g'empigi nga gaguddewo gakola omuli n'ag'emifaliso gwe ng'okolera mu Kampala otunda mifaliso n'oleka Katende nga bali mu kukola bizinesi nga zitambula n'oleka Katundu kyawakala Manya nga bizinesi zitambula n'oleka Nakirebe nga bizinesi zitambula n'oleka Nsangi nga atinta butinsi yenna n'omuyitamu kubanga mindset yo wagiteekamu nti sente ziri mu Kampala mwe bakolera bizinesi bwe babanga mu Kampala mwe bakolera bizinesi amaduuka g'oyitako Ensangi ameka agaali gaggaddewo kubanga teri sente bwe kiba nti mu Kampala mwe bakolera bizinesi mu Nsangi genda onoonyezeemu edduuka oba osobola okukeera ku makya n'olinoonya olwale n'olifuna kawungezi wajjula ng'oyagala okumanya nti buli kitundu kikola era buli kitundu kigenda mu bizinesi keera ng'onoonya nnyumba mwogenda kusa bizinesi genda ng'onoonya nnyumba ya dduuka genda ng'onoonya nnyumba ya kusaamu ddwaliro kigenda kukutwalira akabanga okugiyigga kibuuze nze nali noonyeza ku nnyumba nanoonya ennyumba mu Nakirebe eya bizinesi naye nga buli gye ntookako baŋŋamba baazitutte mu Nakirebe ate nga si mu tawuni ezo zonna ennyumba baali abayitako ennaku zino mu Nakirebe waliwo obuyumba bwe bazimbyawo ku kkubo ku Masaka Road wonna bagamba baabututte ne ŋŋamba omwana tambula mu bikubo ebiyingira munda onoonyeeko munda awo tuva ku kkubo wano yingira munda omwana n'atambula kilomita nga 3 naye nga buli nnyumba gy'atuukako bamugamba baagitutte kitegeeza abaazitutte baazibusa amaaso nti tebalina kukolera mu Kampala yokka n'ova empigi n'oyita n'Ensangi bizinesi nga zitinta gwenga mindset yeggamba nti giroyo kya transport olina kukolera mu Kampala n'ova Ensangi n'ojja ekitemu nga bizinesi zitinta naye nga gw'omwongobo bugamba nti sigala mu takisi olina kukolera mu Kampala n'oyita ekitemu n'ojja Nabbingo nga bizinesi zitinta naye nga gw'obwongobo bugamba nti sigala mu transport olina kukolera Kampala n'oyita ekyengera nga bizinesi zigira ziti mu kyengera mulimu bizinesi abasajja balinamu bizinesi z'obukadde bizinesi z'obuwumbi naye nga gwe ekikuleese mu Kampala capital wa bukadde 2 naye nga gwolese Ensangi atudde mu bizinesi y'akawumbi n'oyita ne Nateete paka lwogwa mu Kampala n'ogaa kakati ntandikiddewa n'otunuulira ka capital ko koolina n'ofunawo okazizika n'otandika okuyiriba nga woozizise n'ono waazizise ne mutandika okulwanira ba client kubanga capital waawo waagenda omuntu yandikoledde wa capital wa matalinga n'obwongo bwo matalinga waliwo omuntu asobola okuba n'akawumbi k'ensimbi naye n'agaana okukolera mu Kampala obwongo nga bwazibuka bizinesi n'agissa Masaka kale Masaka tawuni twogerewa bizinesi n'agissa mu butawuni n'akwata abo bonna abandiza okugulako mu Kampala kubanga Kampala bayindi be basulamu bantu bameka bayindi wakalaba bameka abajja ku dduuka lyo okugulako ekitegeeza nti abagulako bava mu byalo gy'ova kaakati ono bw'asetinga ekintu kye kirungi bonna abandiza okugulako mu kyalo babakwata nolini natuuka okwebuuza nti kyekintu walugula essaati mu Kampala mulowooza lwaki amaduuka g'engoye mu Kampala tegakyakola nnyo kubanga kati buli tawuni waliwo amaduuka g'engoye ayingira buyingizi nze mulimu lwenfuna jaamu ngenda ogira nti nga nyina okukola programu neerabidde essaati nyina okudduka ne ŋŋamba omwana genda ondeetereyo essaati wonna oluusi mbeera ntambula nga ndi ku booda ne ŋŋamba omwana sooka onnyimirize ne nnyingira edduuka ly'engoye akasaati ako kameka nambuulira ebbeeyi ne nkateerako awo eno ne ngipakira mu kaveera sirina kindeeta mu Kampala kati gwe gy'okumugamba nti abantu baabula abaguzi baakendera abantu baavu si baavu naye baabakusalako si baavu naye baabakusalako abaavanga eyo yonna mbu bazze mu Kampala kugulako kaakati balina bye babisanga ne batoonoona budde ne batajja mu jaamu ne batoonoona transport. You get me? Kaakati gwe wa business ye client nga yakizudde dda gwe wa business nga tonnakizula waliwo ekikyamu abantu baakolanga zaadiweya mu Kampala
era omuntu ng'ava gy'avudde nga tiles azigula mu Kampala. Kakati kye kyakutwala mu Kampala okugula tiles, buli center w'otuuka waliwo tiles. Nga sementi bamugula mu Kampala, naye kati ki ekikwetaaza mu Kampala ng'ekatende mwami Lwengo waali owa Lwengo General Hardware, n'obala obudde n'obala jjaamu n'obala n'ogwogulako takutegeera noga kangule wano. Kakati ye client bw'aba akizudde gwe lwaki tonnayoza bwongo obwo? Amazima gali bwe gati. Omuntu yenna ayaayaana okukolera mu Kampala nga capital gw'otunuulidde ali mu bukadde 2 ogenda kubeera mu bulamu bwe bayita obw'okuyiriba. Naye ekibuuzo ekigenda okubeerawo nti ogenda kuyiriba bbanga ki? Ogenda kukoma ddi okuyiriba? Well and good oyagala kuyiriba, naye ogenda kukoma ddi okuyiriba? Mulimu ebintu ebimu bye twalookinga mbu ssente ziri mu Kampala. Twayogedde wano olunaku lw'eggulo ntubaga nti buli wantu wonna osobola okufunawo ssente singa obwongo bwo obusaamu nti ngenda zifunamu. Bwe kiba nga ssente ziri mu Kampala singa be mwaleka mu kyalo tebannazimba. Bwe kiba nga ssente ziri mu Kampala singa weero nayo gye ziri, naye singa mwe muguze ebyalo by'omu kyalo gye mwava bimalawo, naye ate ab'omu kyalo be bagula ebyalo byammwe oyongere mu bizinesi. Tusobola okuzibula obwongo, tusobola ensonga embeera zitunuulira mu sayidi endala, tuve mu kulookinga, tuve mu kulookinga nti awe nina okukolera mu Kampala. Era in fact kino kankibagame nkigamba nnyo abantu bangi. Omuntu yenna agenda ewa mwami Lugonvu, bajja ewa mwami Lugonvu naga nti oyinawo ku poloti nti kakati awo we ziri, si wala nnyo omuntu okuvangayo najja mu Kampala okukola gwe manya ntuli ku peji za njawulo. Era omuntu yenna ayagala ettaka nga nti kumpi ne Kampala nga gwe distance yo gibalira mu Kampala sirina ttaka lyo. Sirina. Mwe mwagala kusalama munyonyo, ate abantu bange ezo ssente tebazirina. Abantu bange muneeba mbeera yakweyiya. Era omuntu yenna muza kakati omuntu asobola okuba nga avaawo najja mu Kampala okukola. Bw'obanga okyayiriba kufuna poloti ya bukadde 10 obwongo bwo bwozeemu okukolera mu Kampala tojjaamu. Bw'obanga okyayiriba kufuna poloti ya bukadde 15 obwongo bwo bwozeemu okukolera mu Kampala simu olina okubeera. Simu olina okukolera, olina kukolera mu tawuni. Ekintu ky'olina okubuuza era kino ndoza kituzaayo n'okugamba nti nsobola kugula wa kituzaayo. Ekintu ky'olina okubuuza nti ewantu wengula waliwo distance ky'okutuuka mu tawuni eri okumpi, waliwo olugendo ki lw'entambula okutuuka mu tawuni eri okumpi wensobola okukolera, so okutuuka e Kampala. Omuntu yenna nkiddamu ng'oli mu kaseera ka kunoonya poloti ya bukadde 10, onoonya ssente zigula poloti ya bukadde 15, wandibadde wejjamu ekigambo ekibuuza nti omuntu asobola okuvawo najja mu Kampala okukola, kubanga Kampala si yiyo. Ekikyatubonyaabonya tweteeka mu bitundu ebitali byaffe. Kampala erina abaayo, n'Ensangi erina abaayo, ne Busege erina abaayo, ne Nateete erina abaayo, ne Kitemu erina abaayo, ne Bulenge erina abaayo. Omuntu okeera otya ku makya ng'oguze buloba, ng'oguze bujuuko si nti bakukozesa, kubanga mulimu oli nga bamukozesa ali mu woofiisi oyo kiri fine, naye nga bizinensi yo omuntu n'agula ebujuuko n'ovuga okuva ebujuuko oba n'otambula okuva ebujuuko, gwe nga bizinensi yo obukadde 2 wagissa mu kibuga mw'oyiribira, naye ng'olese tawuni y'e Bulenga, olese tawuni y'e Bujuuko, olese tawuni y'e Buloba. Ezo zonna tawuni nsajja nti tewali bizinensi gy'oteekamu nga tegendamu. Ekimu ku byentunuulira nti banka endi kumpi, waliwo wooteri, waliwo zi supermarket, ebyo ebintu nga mu ebiri kitegeeza nti eyo tawuni eri worth $1 billion. Tawuni yonna kasita egenda mu banka eba ezito yakawumbi, kitegeeza ne bw'okassaamu olina w'okatereka. Omuntu eyagula ebujuuko
omuntu agula ejjezo mbuuza otya mbu nsobola okuvanga ejjeza nenzija mu Kampala okukola ekiguzizza mu jjeza oli wa levo ya jjeza omuntu wa levo yejjeza lwaki atoyagala okusigala ng'okunukirira mu Kampala noonya tawuni eri okumpi woba oteeka ka bizinesi ko ani yagamba nti saluni yonna giteeka mu Kampala Kampala ng'abakolera mu Kampala enviiri ate bava gy'osula n'ova gy'ovudde n'ogyokolera mu Kampala mw'olina edduuka si kibi naye levo yo ya mu Kampala omuntu nga capital wa bukadde 5 kudda wansi mu Kampala oli mu kuyiriba ge mazima Kampala oyiriba noonya tawuni woogwa va mu kumala obudde ogamba sente zaabula abasuubuza bo bakola kubanga bali abava mu kyalo lwaki abasuubuza tebagamba nti zaabula bo basiiba bakola abasuubuza ebintu kubanga amaduuka gali abantu abalinga mmwe nga batunda kyakala lejja babadduka ne badda mu kyalo kati bajja kusuubula mu Kampala gw'okyesibye mu balina okusuubuza Kampala alina kuba waabasuubuza so si batunda lejja kati gw'okyesibye mu balina okusuubuza ogamba zaabula naye ate abasuubuza bazifuna kubanga ababinona babalaba tezaabula abantu si baavu abagulako baafuna gye babatapingira eyavanga ebulenga najja e Kampala okugula kati ebulenga afuna buli kyayagala eyavanga ebuloba najja okugula kati ebuloba afuna buli kyayagala eyavanga ebujuuko najja okugula kati ebujuuko afuna buli kyayagala osobola okulaba edduuka eriva ekinoni nga eriva ebusubi nga lize Kampala kusuubula obanga ligenze Masaka kusuubula osobola okulaba edduuka eriva ebuyoga nerijja okusuubula Masaka eriva ebutayunja nerijja okusuubula Masaka kubanga ow'ebutayunja okanda kuwoza nze banaye tebakyatugulako ow'ebutayunja asuubula buyoga kitegeeza nti omusajja yakwata obusente bwe yayina Masaka mu tawuni n'abutwala ebuyoga n'ateekawo bizinesi y'okusuubuza eno nga yali mu kantu katono kyokka bwe yatuuka ebuyoga nga munene sente ze ezikupangisiza ku luggi mu Kampala ebulenga zipangisa edduuka sente ze zipangisa ku luggi wabweru mu Kampala ebulenga zipangisa edduuka naye nga teweerabira nti abagulako wano mu Kampala bava bulenga lwaki tobateegere mu ebulenga tulina okusooka okukkiriza ekintu kimu nti tulina okwetteeka mu levo riziki teri mu Kampala mokka era omuntu agamba nti mu Kampala mwe muli riziki Kampala mwe muli sente nze ndabye abantu abagaggawalidde mu bitundu by'ewaabwe bwe kibanga mu Kampala mwe muli riziki okimanyi nti okeera ku makya n'ova mu muzigo ekyengera buli lunaku ng'ozze Kampala wakava mu muzigo gw'ekyengera okumala emyaka kati giri 6 naye abantu bewaleka nga bakolera mu kyengera baguze obupoloti gw'ova mu Kampala nojja noddayo mu muzigo riziki eri mu Kampala oyo naakolera mu Kampala nodda n'akaveera ka bbulaaka nno mulimu ki ekawungeezi nonyuka n'okakasuka wali wena n'ogwa mu ntebe n'ogira oti bizibu baklayant tebaalabise gwe walese ekyengera eyo yabakututteko n'obeera myaka 6 7 8 9 10 ng'osula bulenga opangisa osula kyengera opangisa naye ng'obusente obutono bw'okwata obuleeta mu Kampala wakati omuli emmere eya layisi toyireti yakusasulira newofuka osasulirawo amazzi ga bbeeyi emmere ya bbeeyi wofuka osasulirawo toyireti yakusasulira ne bwoba oyina akamotoka paakingi yakusasulira akalipagano kasasiro wakusasulira omusolo gwa bbeeyi naye nga gwe mwolina okujja kubanga mweyagala kubanga mu bwongo bwo wakiyingiza nti akolera mu Kampala yagaggawala okimanyi nti bangi bw'oyitako nojja noddayo nga bakusinga bazuula ekintu kimu nti buli muntu w'oteeka bizinesi kasita ozuula nti wojja osobola okukola sente era bundi muntu yenna nkiddamu omuntu yenna aga nti njagala mwami Lugonvu nguze kataka bwaba nga waliyo akaliyo era n'oyongerako nti okuva e Kampala distance yenkana kinsobola okuvayo nenzija e Kampala okukola sirina ttaka lyo ne bwe nnaaba ndiina wadde ovaayo sirina ttaka lyo bw'oba oyagala kubeera kumpi ne Kampala gula ku Martin Road gula ku Jinja Road gula ewandegeya bw'oba ng'osobolawo
nina ttaka lyabo era nina mboozi zaabo ababuuza nti okuva wano okuva wendi nsobola okuvawo waliwo tawuni eri okumpi wensobola okukolera nga kaboda kale 152 nga bwe biganye entambulawo naye okolera mu Kampala nga ne bwe biganye ate olina kwewola transport tosobola kutambulawo kubanga levo yoweeja. Kampala mwandibaddemu babiduuka ng'ojja buzzi kubasuubulako noddayo n'okolera w'okoledde. Kitegeeza nti ne ssente z'ogenda okukola ogenda kulaba w'osobola okuzissa. Tewali muntu agenda kusanga mu dduuka ly'e Kampala akubalire nti kali akapoloti bakatunda kubanga poloti z'omu Kampala za buwumbi. Kyokka osobola okuba n'akaduuka ke ebulwanyi, osobola okuba n'akaduuka ne saaluni yo ebujuuko, osobola okuba ne saaluni y'empigi oli najja ku saaluni wakati mukumye naga nti waliwo akapoloti ka bukadde 10 bakatunda. Kijja kwanguyira kubanga bakulaba. Naye mu Kampala bajja kuzigira za kawumbi ate nga tozisobola. Neeri gye wandifunye omukisa okumanya gye biri ebya layisi n'otafunayo. Kyokka nga neno gye weesiba mu bebbeeyi tosobolayo toli wa bbeeyi. Naye gwe obwongo obuga nti olina kubeeramu abo. Liziki ziri Kampala, liziki eri Kampala. Ddayo mu kyalo laba abantu be waleka mu kyalo abazimbye amayumba. Mu kyalo sigamba mu byalo bino ebiriraanye. Njogera mu kyalo gye wava kilomita. Era omuntu agenda naga nti mukono ntye abeera mukono ntye mukono nga wala okuvaawa nti okuva mu Kampala gw'obungo bwa Kampala naye agamba mukono nga wala bamuzaala busubi kyamagana mukono wala okusinga ebusubi kyamaganda bamuzaala Fort Portal mukono wala okusinga Fort Portal bamuzaala Hoima mukono wala okusinga Hoima abeera Ntebe ntye Ntebe nga wala Ntebe wala okuvaawa gwane yaga nti buli ali Entebe alina kukolera mu Kampala ng'oyita mu tawuni y'abayita ababiri oyita ku tawuni y'e Seguku oyita mu tawuni y'e Kajjansi oyita mu tawuni ya Lweza oyita e Wazana oyita e Namasuba oyita e Najjanankumbi era gwe ng'oyiniguza kukolera Kampala kubanga obwongo obugamba mbw'olina kukolera mu senta. Obwo obumanyirivu bw'olina n'akakapita akatini k'olina k'opangisaako omudaala kopangisa kessa okimanyi nti osobola okubanga ezo sente ozikwata n'ozissa mu tawuni ekuli okumpi n'okolera okumpi ne woosula ate n'okola sente empya n'enkadde. Abantu bangi basengudde amaduuka ge bagafulumizza Kampala era abantu abalabufu nkibagamba mu bbanga lya myaka ng'esatu ekinene okuva kati Kampala agenda kkalira asigale mu biduuka by'abasuubuza. Kati gwe mukyayiniggiza okgenda abaalimu badduseemu batandise okukola amaduuka wabweru wa Kampala. Ekyo tukiveeko akiwakanya era nkibaga nti zino issues ziba 50-50. Bw'oba onoonya w'ogula tonoonya nga distance ogibalira Kampala. Kampala kye ki? Nedda tobalanga business ogibalira Kampala, distance ng'ogibalira Kampala, gibale ng'onoonya okuva ku tawuni eri okumpi. Kale fine kankugereze ku kino. Olejja kuga nti empije poloti waliwo ey'obukadde 15. Omubuuze nti distance eri ki okuva mu Kampala ge nti okuva empije okutuuka mu Kampala kilomita tugamba 3. Oge mama nyabo. Yes. Eyo yonna mu kilomita 3 nga ya bukadde 15. Kakati ate okuva e Kampala okutuuka e Mbalala waliwo distance yenkana ki? Kyokka ng'okuva e Kampala kyokka ng'Embalala ate poloti zayo ziri mu bukadde 3. Kudda waggulu. Kitegeeza ki nti ebbeeyi y'ettaka ng'onaagula tebagibalira ku distance y'e Kampala era ekyo kya buwumba tuutu. Ebbeeyi y'ettaka ng'onaagula bagibalira ku distance na tawuni ki eri okumpi. Masaka eriyo poloti ez'ebbeeyi okusinga ewakiso. Wakiso aliraanye Kampala. Masaka eriyo poloti ez'ebbeeyi okusinga ewakiso. Embalala eriyo poloti ez'ebbeeyi okusinga e Masaka okumpi ne Kampala. Fort Portal eriyo poloti ez'ebbeeyi okusinga mu Kampala muno. Kati gwe obwongo bw'obanga ebbeeyi y'ettaka naki okibala distance ya kuva Kampala ensi yakuleka.
ate oyinza ogigoba neekulema okusanga kubanga oli mu birooto birala nnyo n'ensi eri mu birooto birala nnyo. Ky'olina okusooka okutunuulira nti okuva wano tawuni ki eri okumpi, nti tawuni yeegi nti bizinesi ki gye nsobola okukolera mu tawuni eyo, n'okola save. Biruma era kyekimu kikwatagana ne kuwa omuntu we yandiguze. Abantu balemereddwa okugula ewantu wategeerekeka ne bagula bufuuti 25 ku 2 kubanga ayagala kukolera mu Kampala. Kubanga ayagala kukolera mu Kampala. Ewantu woonaagula ebisalawo ku kugula kw'ettaka biri noonya ssente ezigula w'oyagala oba noonya wa ssente zo we zigula. Kyokka ng'ate enjogera esembyeyo y'enkulu ey'okunoonya wa ssente zo we zigula so si kunoonya ssente ezigula w'oyagala. Ebitundu byonna bye twegomba byaliko ebyalo. Nkibagamba nnyo nti tuve mu ndowooza ey'ekijega ey'okugoba enkulaakulana gyegenze tuteeke mu mbeera ey'okulafubana enkulaakulana etusangeyo. Gwe tonyumirwa muntu okujja kubuuza nti wafuna otya ekitundu ekinene bwe kiti mu kitundu kino. Awo ekyengera woolaba nnyina mukwano gwange nali njogera naye n'aŋŋamba yakolanga ku tota ekyengera nga mabega wa tota ekyengera emyaka si mingi emabega ng'emabega wa tota ekyengera waliwo poloti y'akakadde kati ne oba n'obukadde 2 tebagikuwa. Mukinaawa nga poloti zaawo za 3 kati twalayo obukadde 2-3 ng'onoonya 5 ku 10. Tuvaawo tugende wano omugundi Kasenge. Tugende Kasenge. Nze nabeerako Kasenge awo mu mugundi Mayirungi ng'Ekasenge waliyo poloti fuuti 5 ku 10 ku bukadde 3 kati Kasenge fuuti 5 ku 10 genda ogiramuze wadde olina obukadde 15 oba 2. Naye ffe obujega bwaffe tunoonya bamaze kulaakulana ne tugenda nga tusunkuna ewakulaakulanye ne tugoba enkulaakulana tutambulira mu bigere by'abalala. Lwaki toinvestinga n'onoonya mu kyalo eyo gy'oguze n'ogula ekintu ekigazi ekyegasa enkulaakulana n'ekusangayo okusinga ggwe? Ate enkulaakulana kiki? Enkulaakulana bantu. Tewali agenda kukolera nkulaakulana gy'oyagala yeggwe alina okuteekawo enkulaakulana. Tewali agenda kukolera street gy'oyagala yeggwe alina okuba ne street n'oteekawo maaso gundi yo n'oteekawo amaduuka aga bajja gapangisa. Ojja genda okulaba nga ne neiba ataddewo amaduuka 2. N'ebibuga bye tulaba waliwo ennyumba y'amaduuka eyasookawo. Mu Kyengera awo woolaba oga nti njagala kumpi ne Kyengera waliwo eyasooka okuzimbayo ennyumba y'amaduuka. Naye era mulimu abajega abaagambanga nti tulina kukolera mu Kampala. Nakati baatuuka akaseera nga Kampala abalemye naye nga n'Ekyengera we badduka nga tebakyasobola. Obadde okimanyi nti Ebusega watundako kuyiikayo ettaka ku bukadde 5 Ebusega awo naye nga buli muntu agamba nti alina kusula ku private theatre, buli muntu alina kusula wa Bakuli, alina kukoma Mmengo. Ebbanga si ddene ng'abantu tebasukka Mmengo. Mu Nateete omwo mwalimu ku poloti z'obukadde 5 kati genda n'obukadde 10 ng'onoonya poloti Nateete 5 ku 10. N5 ku 5 togifunamu mu Nateete pozi ng'ogenza eri mu mazzi ng'ogenda mu ntobazizo. Naye abaagula ettaka nga bukyali ne bazibuka amaaso baatuuka akaseera nga beeyagala. Omusajja yagula ettaka eddene ku ssente entono ku myaka 25 myaka 3. Omuntu w'emyaka 25 yandibadde ateekerateekera myaka 4 naye ffe tuteekerateekera lwaleero. Wandibadde ogule wagenda okubeera ewasava mu myaka 10 mu maaso omuntu omutuukako muge nti kale olaba wetwagulira wano nti nga yiika ya bukadde nagula yiika wano ku ssente entono nnyo nti we nagulira wano nga ssente entono kyekintu kye twetaaga. Naye buli lwokerako makya n'oyaayaana n'ogamba kati we wakulaakulanye n'ogamba kakati we katundu kakuze akabuga kakuze njagala mu kabuga awo wakati. Wali ofuddeyo okwebuuza ku baasookawo baagulawo ssente mmeka we bagenda okuseera? Nedda, nze nakulira kundikutta maddaawo. Omwana kamukubira essimu wabanga teyeebase kundikutta maddaawo.
we nabeererawo chairman Mukasa nabalaba nga bagenda n'enkoba ne bwana Kyeswa nga bapima poloti ez'akakadde akamu nga bapima poloti ez'obukadde obubiri poloti z'obukadde obusatu ku Ndikuttamadda ne Gangu yennyini Gangu walingawo poloti 45 ku 10 ku bukadde bubiri era ng'olyaga nti Gangu nze ngangule Gangu kankubire Katende yewe Gangu be baana abakulidde Gangu ngaga nti nze ngangule Gangu naye ku lwaliro kwata sente zombu ogenda kugula Gangu olabe sente zogenda okubanga okozesa simu kweri kitegeeza nti abantu abagula Gangu nga wakyali wagazi nga wakyali walaisi kati beeyagala be batuguza mu buwanana era oli atukanaga nti naye akasajja kafuna katya omutaka mugagga wange nedda sebo gwe mugagga wange mbadde wano nga nkola program ku bantu abatunuulira ewantu ewakuze wanje nti nga nkola program ku bantu abatunuulira ewantu ewakuze abagoba enkulaakulana ewantu wamaze okulaga nti njagalawo ewasava nenzijukira Gangu we nabeerera ku Ndikuttamadda okulidde Gangu we wabeerera Gangu ng'osoma siniya ey'okuna ku St. Henry's myaka ndowooza tugambe nga 10 emabega puloti y'Eggangu fuuti 5 ku 10 emyaka 10 emabega yali mu sente mmeka awo ng'ewammwe awo ng'ewaffe puloti 5 ku 10 emyaka nga 10 emabega 5 ku 10 yalinga ku bukadde 8 nga bakuwa naye kati 5 ku 10 Eggangu eri mu mmeka Eggangu watalina bukadde 28 tebakuwa 28 ku 3 28 ku 3 5 ku 10 yesebo bwe mba njagala nga eka Eggangu awo ngifuna ntya Eggangu suubira toyinza okufunawo eka ne bwe mba nyina sente okufuna obufunyi eka tosobola ngutadde kakati byebintu ono Katende tubadde ffena ono muganda wange tubadde ffena kyekintu kankubire Faizo wa ku Ndikuttamadda nakulira ku Ndikuttamadda muwala wange yingira ono kyekintu kyenga nti tugoba ewantu abalala we bamaze okukulaakulanya Faizo kwali bino ebintu bye mbagamba out of experience bye ndabyeko nga nange ntuuka akaseera ne nejjusa ne nga nti singa nagula wano gamba buuza kitaawo oba tebamulagirirako ku poloti y'emitwalo 5 ennamuŋŋoona n'agamba otyo omutaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ndi wano ndi ku Lugomvizi show nti ndi butereevu ku program ku Lugomvizi show mbadde neefumiitiriza ku mbeera eyaffe abavubuka abanoonya ebitundu ebyakula edda nenzijukira Ndikuttamadda ebbanga lye naliwo nali ku Ndikuttamadda ndowooza 2526 ebbeeyi y'ettaka ku Ndikuttamadda mu 26 5 ku 10 yali mu sente mmeka 5 ku 10 ku Ndikuttamadda oyinza okuba agifunanga ku bukadde nga 4 ku 5 obukadde 4 ku 5 5 ku 10 ku Ndikuttamadda oyo 26 kakati ate ku lwaliro njifuna mu sente mmeka nga njagala ku Ndikuttamadda okulwebusaabala ku Ndikuttamadda kizibu nnyo gifuna wanje okujja kizibu nnyo okugifuna okujjako ng'ogenda kusengula mayumba eyali ku bukadde obuna kati bwe mba njagala wadde sente nzirina nina kumenyawo batuuze oba olina okufuna omutuuze gw'osengula ogifune naye abantu mu kaseera ako aka 26 baagulanga nnyo Ndikuttamadda ate ebiseera ebyo abaagula baalinga batono ddala nga lwaki tebagulanga bagamba batya
baziseera era nga balaba tezisaana nga balaba kyalo naye kati ku lwaleero eyali ey'obukadde obuna kati tosobola ginoonya n'ogifuna bwe nzija ne ssente zange obukadde 10 sigifuna 5 ku 10 bw'oba onoonya ng'onoonya poloti nga yo n'okutambula obutambuzi mu ndikutamadda okusanga ekifo ekiwera 5 ku 10 si kyangu. Kati kankubuuze waliwo ewaali ekibanda kya Simoole ekya firimu wano kukyambuka ku Masajja SS akapoloti ako kaali kenkana kibangamba baali bakatunda kayinza okuba kaalinga 2 ku 5 nga 2 ge gali ku kkubo oba ge gayingira munda 2 ge gali ku kkubo ku kkubo 2 munda neyingira fuuti 5 2 ku 5 bakatunda sente mmeka kalabika kali mu bukadde 12 2 ku 5 kali ku bukadde 12 nkusibudde kankole program siina kyengenda bongerako kati weefumiitirize ewantu w'ogula obukadde 10 olwaliro mu myaka 10 maaso ogenda kutundawo obukadde 5 ye reality bw'oba okyanoonya okumpi ne Kampala togenda kufunawo onaaba okyanoonya ssente ezigula okumpi ne Kampala nga toziraba gy'onaddukira kubanga wakuze kakati Mpigi yaliko katugende Mpigi bakoze ne express yawedde kati Mpigi ewaliwo obukadde 15 gaga ntoyina 5 vaawo nedda tunuulire ettaka lyegundi Namugongo kati bonna basire King ne basire Queen ne ba Beautiful One bagala kugula Namugongo yaliko nga poloti 5 ku 10 ya bukadde 5 ng'oli abuuza ani agule Namugongo ku lwaliro genda olamuze Namugongo 5 ku 10 yaayo ya sente mmeka genda ekira olamuze 5 ku 10 y'ekira ya sente mmeka tuzibuka amaaso tuleme kubanga tugoba nkulaakulana gyetuuse tuteeketeeke enkulaakulana etuveeko mu mugongo tudduka okusinga enkulaakulana so si kugoba nkulaakulana tetujja gikwata kyokka nga tusobola okugiteega ne twetegayo nze ne bwokera ku makyano nga nti oyina ettaka eruweero nga ndaba mpita ndigula kubanga nkimanyi nti emyaka 10 gya Luweero emabega sije emyaka 10 gya Luweero olwaliro lwaki sina kukkiriza nti emyaka 10 gya Luweero maaso tejijja kuba gye gimu n'egyo olwaliro nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza birungi byerere twefumiitirize musule bulungi